no sale musale gwe kizibu omunana waronalaba omwana nga akuli mutebi yakugamba mbwe alime ettaka yiika bina omusini sabaguni bamoto akita tayina wadda katasaka ettaka omuntu nawe gwola batasobola kubana ne mugamba tesiyogera yiika nga 2 kubanga onofuna yemu onomunimira mene bakwe nyamba toyongera musajja mujje mu sente ne gutola muntu abakutola muntu afana alima yiika bina baba tunula tomulaba abaddagala gana ne bakulumba abasamira lubale ne bakulumba muguru oli semandwa tigote ndeke mandwa abasaba bagana ne baswa muguru emyezi 8 bavudde kati bakoze ekivulu ne jemba bakuna middensi busimanyi bakoze bate gwanga nali ononyese nabasamiza kati bakola ebivulu mbu bayimba bambala mini bajje were bawe sente era be bali muguru kati basumbu abantu wano wakakwata milioni 3 nozo bajemba bakoze eki bakoledde ki Mwate musoka kusima abantu abakolera wano nafuna buzibona babumanya banga akamugira yali yakola leschu wategera buli kintu wangamba oti buli kintu wakitegera buli kimu wakiraba wansubizaaki jeno sale musale abantu bali kusima abantu bata Yesu yali mwana wa Katonda ngazukiza n'abantu gotosobola kuzukiza muntu ne bamuta nego kenyini otunulidde abantu obalaba n'entegera yabwe n'obugwaga kyova ne sente zibafaako n'okwata ikonsa n'ogyeka mu bilioni 7 ne bayimbisa kamyo ne bebe kulu kusasira ne babba sente n'obongera endala ekyo nakyo jeno bakigambe gwe kyogamba gwe tobiraba ne mukwata sente ne muziteeka muli Uganda limu sekita y'abayimbi yoka mundu atukane mudwelo nga talidagala ng'okutta akawumbi okatadde mu bayimbi kiki ennyo ogula ki ono producer yakola producer nyimba za gundi buli atekeko ekivula bali yakugwe abafedde obwongo n'emirambo mugizuukusiza mbu giyimba muli mulembo kati mukukolera concert lwasale musale ate se nozikwata nozibawo kati nywera guma okutegeera siku abonna nabanono bakolera ki imero yafuka imero natategeera n'omulalo agiwandikako nezonto ne mawobe nezoliga ono bajjanga 8 ne batwala nawo ne bagaka kati gobandika nange show advisor omukyala amanyiddwanga Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure talina bigambo biwoomu yadde nakamu eri General Salim Saleh agamba nti abantu nno bayitiriza oba babadde bayitiriza okugenda ate mbu nno nga we bagenda abasinga bamulimba ate mbu n'abawo omudidi gw'ensimbi ayogedde ebigambo bingi era n'atuuka n'omulangira mbu waliwo baawa nga tebabawagira nabbawagira naye ne baleka bo ababa supporting wakaba promote obuwumbi obusukka mu 10 ne bamala ne bakuvuma mbo yayita jene nkyano bagulira gate enkana no bagulira gate ne badde ne bakuvuma ne zigwa ne bakuvuma no bagulira gate ne zigwa ne bakuvuma ne bagulira gate kiki nnyo ogula ki osanyusani omuntu atali kwaga jeno sale musale okute kiwa kati aswana mukalina kiwali yali abawagiddeko yali akwagaddeko fababa wagira mutu yambye eki ye fababa wagira mutu wadde ki fababa firira mubere mu ntebe mu bifebe mulimu mutu wadde ki mutu yambye eki botwayogera ku King Sawa tugamba otya yakanona lukaga wuwo watuddamu ki asiba bavuma buli lunaku abaana bavuma banagwawo ddi abaana abakusojja banagwawo ddi nga bavuma gwe muwa sente gwe kizibu wa kizibu kyo owa studio najja nakuba kadongo kamu nkubanja mu biru smart nti abanja bisatu no bikwata no bimuwa can you imagine arasana kugaa kigambo NRM nga n'abaana ba NRM abawagira abayiwawo omusayi wana abaana basiba ku mini price nga balisa ebifana bya muzeyi tebana wadde 7,000 omuvubuka akwate emmotoka y'ennamba gye mamukuba nga agiddusa nga ataddeko ebifana bya muzeyi lwa promotion omunnange waliwo amawulire ate amalungi
okuva eri pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga wanene Uganda oyinza okugamba nti ate era ye pulezidenti w'abayimbi at the same time ye senior presidential advisor on creatives omukulu Edrisa Musuuza ye munnange omulimu agukoze era ne award zo zikyeyongera okuba nga zijja. Best international collaborations Hollywood oyo bayita Eddie Kenzo Musuuza Hapa Awards mama nyabo oyo bayita Eddie Kenzo abayimbi basigadde mwagenze gulu kusabiriza lwaki temugende Saudi mbyumba ne mukola oyo bayita omuyimbi Eddie Kenzo Hapa Awards America straight Hollywood mudda omusirudda mu kusiriwala nabagamba Eddie Kenzo sagana muntu amumanyira obe muku bayimbi betulina mu ggwanga abali kwatiridde bwe bati betulina okwesigama Kenya nga te president w'abayimbi federation mirango migula bayimbi ndo zamula president wammu yoyo akulagirawo nti future ntangaavu gwe no muyimbi agoba ekiroto Eddie Kenzo lyeriso tulina tunulira ate president wa federation yiye mirango migule bigenze gulu kusaba sente za Christmas Musuuza tuli wamu nawe tata tuli wamu nawe ekibaito omuyimbi ojimanyi Hapa Awards negwe Eddie Kenzo mujja mwasimula mulalamu tewamanyi tayogera bingi akola bikolwa alaga bikolwa kati gwe Daddy Andre ndoza kibaito omuyimbi ojja kudde onyobola kibwala yisi budde ntusiriwalireko oyo ye Eddie Kenzo Mamulowooza okuyimba kudda okumeketa mberenge bye bino ebiraga mbaveeko. Omusajja yeyongera kubanga awangula nkugambye gyovuddeko ano twalaba abamuyimbi abamuyisaamu amaaso ne batuuka omwogerera teyasoma era tasobola otufuga tubadde tukyali aweepo General Salim Saleh ng'agamba nti mwina pulezidenti w'abayimbi era nga ye senior presidential advisor on creatives nti si kyayagala bayimbi kubanga munsanga gulu mutataganya emirimu gyange oba mwina kimwetaaga muyitemu Eddie Kenzo. Ate sawa ya kakati awards zizo zeyongera okuba nga zikola ki nga zimulondoola emisajja mukozi era akola byakola byeyogerera nga tuvuddeko tugendeko ku mwana muwala Eva Desire yava mu bulamu bw'ensi eno naye ng'okufa kwe kulimu amatankanyera nga beebuuza kiki ekyamutta weewaawo Kato ali involved mu ssaga eno erudde nga tugyogerako naye essaawa ya kakati bagamba nti wandibaawo obuweerero oba oliawo mbu poliisi etandise okuba nga epiikingamu interest. Finally, poliisi ya Uganda emaze neewulira omulanga gwa famire ya Eva. Famire eno ekaabidde ebbanga ddene ng'enoonya obwenkanya ku ddala kituufu ki ekyatta muwala waabwe eyafa mu ngeri etategeerekeka. Kikakasiddwa nti poliisi ya Uganda vidiyo zonna zetukola eziraba, vidiyo zonna zetukola eziwulira, naye esazeewo okusirika. Wano we njagala okubuuliza poliisi yaffe ennungi era nga tukuze tumanyi nti poliisi eriwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe, nti nga mwali mugenda okukwata Madubala mwakyanguyira, nga mwali mugenda okukwata Lucky Choice nakyo kyayanguyirwa. Lwaki bwe kijja ku muntu eyafiirwa obulamu bwe mu ngeri etategeerekeka wote mukiwadde budde? Poliisi bwe musirika mu nsonga nga zino kigenda kuwa abatemu abakola ebikolwa nga bino omwagaanya okulaba nti ate bongera okutta abantu abalala olw'ensonga nti n'abalala be balabyeko abakoze ebikolwa nga bino ebibi tebateekeddwa mu mbuga z'amateeka. Wano nno wensabira buli muntu alaba vidiyo eno otaaginge buli oyo yenna gw'omanyi gwe kikwatako asobola okuyamba mu nsonga ng'eno omuli minisita Ssaabavulu Balamu. Nsonga nyingi z'oyingiddemu ne zigguka okugeza ng'eya Haji. Tubadde tusaba n'ensonga ya omukyalo ono bambi eya famire ya Eva naye ogiyingiremu ensonga eno. Famire eno bambi nayo efune obwenkanya ku mwana waabwe. Famire ya Eva enoonya bwenkanya naye naafuna yaddukira ewa SB4 era abasinga obungi emboozi eno gyalabidde ku SB4 media yekyagenda mu maaso kati essaawa yakakati wetwogerera eri platforms ez'enjawulo naye nga buli omu akoobola bamemba ba parliaments, buli omu akoobola speaker wa parliament era waliwo omukyala yagambye nti ye kaseera speaker wa parliament abe ng'ayingira mu nsonga eno abange anaayingiramu atya maybe
ebintu byonna ebigenda mu maaso wano eno babiraba. Maybe nga bwe batandise okuba nga ate oba oli abo abakobola bajja kuba nga bapikinga interest mu musango guno. Agambye atya bibi. Story omulungi Evelyn Desire Nakirijja ekutte omuliro ku app eno. Bear with me. Evelyn yafanga nnaku z'omwezi 6 November 2024 mwaka guno. Now, story eno abangi abali ku live yange mbadde ngamba nti saagala kugiyingiramu. Mulimu kwegamba mulimu stories ezita adding up. Ku makya ga leero nyina clip gye nguddeko 100% nendaga nti guno omusango gugenda kuggwa era justice egenda kufunibwa. Wano wennyini saagala kugamba nti nkoowola poliisi, simanyi nkoowola chairman, nkoowola the Ugandan Parliament. But members of Parliament abe Uganda, it doesn't matter whether Evelyn yalava mu district yo or not. Ensonga ya gwanga ekwata ku mwana ow'eggwanga Uganda. Ebiseera ebyokubeera mu Parliament ng'okuteesa kutono nnyo naye nga okulwana kwe kungi, muteese ku nsonga ya Evelyn. Ensonga ya Evelyn erina obujulizi abantu bwe bayina nga si bwa kunoonyereza. Kiri very clear nti omwana ono yattibwa, waliwo ekitali kituufu. To the Right Honourable Speaker of the 11th Parliament, Anita Among, we need you to help. We need you to come out, be part of this. Tulekerawo okulinda abaana bano nga bamaze okufa, bafiiridde ku kyeyo, oba bamaze okubatta, ate ne tulyoka tuva ne tugamba nti emirambo gyabwe gijje. Ekyono kyawukanamuko, kiki ekindowoosezza nti guno omusango gulina okuggwa. Era nenga nti nze Jenny eddoboozi eryange ngenda kulyongerayo ebadde statement bweti. Evelyn yafiira Zanzibar Tanzania, yafa Lwakuna by ssaawa 2 Olwokutaano omulambo gwa Evelyn gwali gutuuse Uganda. Nalaayo olaba omuntu afiira Mulago, obusobozi muyina naye paperwork ne mumalawo okumala essaawa nga 8 6 4 5 muli mu paperwork. Wabula ate omwana afiiridde mu nsi ndala, paperwork owaabwe bamutetenkanya in no minute n'aba nga atuuse. Waliwo agenda okuŋŋamba nti kisoboka. Indeed kisoboka, with connections and all that. Bear with me, bano bannayuganda abali mu nsi endala, si nti Batanzania bali. Oh please, wano wennyini wensabira family, mbalaba muli willing to talk, muli willing okuwa abantu information, but be very careful. Lives kikwe mubeera mujja genda ku lives babasudiya omusango gutama abantu, mulabanga oguli mu public nti omusango guno gwa public, tegulina kugwera mu public. We can only give a voice. We can only add on what you're saying. Ekintu ne tukyongerayo nenga ffe tusalawo ne tugenda tukwata kato. Mugende ku police, muwaabire kato, muwaabire family ye, muwe obujulizi, mukole statements ezimala, musobole okubanga mufuna justice. Wano ku TikTok we mulaba abantu banoonya content, banoonya kintu kitambula. Abantu banoonya kuwoggana, oli naawoggana n'ogenda mbuli ne weebaka ng'olowooza ofunye justice oba ofunye essuubi. Munoonyeko ku platforms nga zo bwe ziba zitudde mu kintu kino kiina gye kigenda okubatwala. Mbalaba muzunga nnyo aba family everywhere you go, muli ku live eno, muli ku live eri. It is good. It shows nti muli desperate, mwagala kufuna justice. But again, mulinga ababuza obujulizi, oyina ebiboozi by'owulira nga tebigatta. Please sit down as a family, mumanye ki kyennyini kye mulina okukola, amateeka gakola. Family gye mugamba nti eyinza okuba yatta kato, temusobola kuprovinga muntu kubeera guilty unless proven guilty. Ate simmwe abayina ensalawo esembayo, bajja kubasiba ng'ate mmwe mulina okufuna abantu be basiba. Omusango gubali mu ngalo ku ssaawa eno naye guyinza okubavaamu. So mukole ekirina okukolebwa, mugende muwaabe. Bwe muba nga temunnawaaba wikyalina omuyinza okuba mwawaabe, kati mukkirize muwe abantu be mulina okuwa information abalina balina ogituusa.
nze bwentyo wembadde nteesa naye neeyongera okusindika vidiyo eno egende ku paliamenti y'e Uganda. It is high time you started acting. Let it start from the parliament. Kyeyongereyo yonna gye kiraga. Nsigadde ndi generations nga mbagamba nti guno omusango gwa Evelyn guyina okuggwa. Cheers amount. Yes, byonna nga bikyagenda mu maaso ye mukyala akugambye generation y'omukulu Bajjo avuddeyo n'awabula agambye nti abawagizi ba Lenske n'oba mwagala nnyo mumuwabule nti kituufu mwasanyuse nti avudde mu kkomera naye nti yeetaaga okuwabulwa alina ensonga ze ng'omuntu era zizino okuvayo kwa Lenske mu kkomera muserebulatingira bwereere nga temumuggyemu malala nga tebumubuulidde kituufu kyalina kukola ki kubanga abantu information gyenina bamwetegekedde nnyo kino ekyogenda eruzira kyamwambudde bwambuzi kyamuwadde ekkubo kwetereza oba kugenda nansi zinatuniramu amawo omwana oyo ng'akaaba ku kkooti kyovala nga nayogera ne state bwe nakola interview ku kwezi nabagamba ndi mukwengeji nga basawo b'ensambya tubamala obusungu era nakikola mu bantu bana bolina okwakuleti bolina okuwa research number 1 bebekulu number figure number 3 Bajjo mba number 4 kubanga nabuuza omusawo ne mugaga kati omuvubuka oyo bona omusibu ogenda kufuna ki fine ensobi yagikoze oli mukatuli kinze ne mwatula n'abasawo saatula ku simu saka kwewayi saka ko saasula ku ki nenjuga ne leader abakola ki nangamba kanchirowoozo kyamutwalira naku mmeka 3 awo nenjiya ne ngamba nkoze ntya kubanga nze sagala kola muvubuka munnange ngali mu bizibu nze sina mutima mubi bwe gutyo nze sagala kamanyiro bovuma nange enkola ki singira boundaries esikola ki naye omusawo yangamba ekigambo kimuntu ekitiibwa ky'eddwaliro ne mugamba ate eddwaliro lijja kuba lya kitiibwa nnyo ng'osonye kubanga oli mukatuliki obukatuliki buyigiriza kusonyiwa nti katonda abakusanga mu bwenzi kasuku ng'okutemuka musajja nti katonda ali waggulu akusonyiwa kati abasawo omusajja n'akiwuliriza naye nga ne misa kine bebekulu bayogera n'akiki Archbishop neba n'okukakkanya kubanga ekintu ekiyambye ali okuva mu community mwewana yamaze ku compensating abantu yabawadde eteri order from above tokubanga omuntu mbo wesiga order from above ate bwanga oyina erinnya nga bebekulu banga Bajjo banga Bobi Wine bwoba ow'empisa totulanye ku mitima gy'abantu bakubalamu n'amagezi tokola ebintu bya kyalo twafuna ekizintu waliwo abantu abajja e Kampala nga tebalina kubeera Kampala nga balina kubeera Mutukula nga bavuba byennyanja Mukama n'abawa erinnya ne batofeemu ne batomera ate kasuku kyabulabe nnyo fomu ekutemera nga okuze tolaba masannyalaze omaze ne mukazi w'emyaka emeka 10 wamusanga mu kifo ki ku ssomero mwasomerawa yali ku university ebyo bigambo ya musajja mukulu Bajjo oba Mukasa Andrew ng'emanya g'amatuufu naye nga yasaba singa obungi tumanyi nga Bajjo events atera nnyo okuvaayo n'ayogera nga teyeerya ntama ekirungi akugamba nti kirungi ate n'ekibi nakikugamba mbu kirungi oba mukwano gwo oba si mukwano gwo ye bulijjo ayogera abantu abasinga bagamba nti omwami ono ali so controversial enkya ajja kwogera ng'awaana omuntu naye ate oluddako ajja kwogerako ye kyalaba nti si kituufu era ng'agamba nti aba akuwabula tuzze tumulaba ebbanga ddene ng'ayogera bw'aba atandise okwogera ku Bobi Wine ng'amwogerako ebirungi naye ate bw'aba alaba mbu waliwo ekitasaana era nakyakola ki akyogera so bw'ate bw'avuddeyo n'aba nga awabula Lenske nti alina abawagizi be naddala nti mumwagadde nnyo musanyuse naye mulina omutuuza naddala abo bawuliriramu nti bamubuulire ekyokukola nti otherwise muyinza okuba nga musanyukira bwereere nga n'olunaku olw'enkya mujja kwesanga ate nga bamuzizaayo eruzira. Tuli ku NCK TV nkugamba nti obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala kugamba nti tulakkalira nywera nja kubanga nga kuwa mu buzibu bwagwo nakugamba nti munnange okusubscribe okunyiga kade nti kituyambako okubanga tumanya nti amawulire we gaba gatuuseewo awo nno netulyoka tufunira amawulire bunambiro netubanga tufuna amawulire agakagwawo munnange NCK TV ye TV yokka kwofunira amawulire ag'enjawulo tukkiriza tube nga tukwerekereza
naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo nnyo nnyini ddala temuvaawo.